Walika Kalam Times zibina jeso kwa tengo tuiza sakono tugoberera kubuza kwaneza konze Kalam the answer. Now, congratulations again omukyala amanyiddwa nga Juliana Kanyomozi. Abamanyi kye kitegeeza Juliana Kanyomozi okubeera n'omwana ku ssaawa eno jjukiramu emyaka giringa 8 ku 7 emabega oluvannyuma lwa Juliana okugwirwako mutabani we. Alina emyaka 11 gyokka yamanyiddwa nga Keroni Kabugo. Ebbanga lyonna Juliana abadde ali down, abali tali mu mawulire nga si mwangu wa kufuna era nga bangi batandika oteebereza nga bagamba ayinza okuba ali lubuto, ayinza okuba ali lubuto, but finally leero mawulire gasanyu nnyo okuva ewa Juliana Kanyomozi asuddewo omwana. Bangi bamusanyukiddeko naddala abadde bamanyi kino kye kitegeeza. Juliana yali alina omwana omu era bangi bali balowooza nti oli ke yafa bambi ayinza obutaddamu kufuna mwana mulala, but this is very interesting news coming up from Juliana Kanyomozi asuddewo omwana. Nabyeko ku bantu nga Bobby Wine nga bamuyozaayoza bangi abamanyi kye kitegeeza okubeera nga Juliana afunye omwana ku ssaawa eno. Panga otunudde emyaka gye gigenderera okubeera nga giyingira emyaka nga 39 37 awo kwana koza abadde okumala ebbanga. Suubiri badde lituweddemu abasinga, but God is good. Katonda mulungi nti asudde okukwata nga olwaleero final akisuddewo. Kiteeberezebwa okubeera nga omu ku mwami yali bawa Mariam Ndagire ennaku zino bayawukana bagatta mwana amanyiddwa nga John Segawa. Ayinza okuba nga yali emabega w'olubuto luno, ayinza kiteeberezebwa okuba nga yali emabega w'olubuto luno. Ekisooka nti buli wabadde nga ne Juliana abadde nga happy nnyo nga yamuwa essanyu nga wogeza kupate ng'olaba. Nekirala baba otunudde omulenzi ono si mubi, abadde ayeegombebwa abantu bangi nnyo mu industry eno, enkula ye saako n'enfaanana ye yeegombeddwa abantu bangi nnyo. So this time round olaba nga Juliana alabika okuba nga yono omulenzi gwe yabuusewo nekiteeberezebwa, but tujja kusobola okukwata ntwongera okukwata tukidiiginga tusobola okukwata tutegeera. Newankubadde omuntu gwe muwagira Juliana si ye mwangu okwate ng'osimasima ebyamaana ate n'omugjamu ky'omugjeemu, but okusinziira ku kitulaba kyekyo kigeza kupati nga nti naye n'oba ng'olaba ebifaananyi byabwe babeera nga bali bonna olaba nga balina engeri gye basikamu. Waikibenda abadde ngeza kukwate nga njogera naye mabega n'aŋŋamba nti kulika baby sinze nange mbadde ndowooza nti obuyinza okuba nga yeggwe naye ndowooza ngoma nnene eneefuuse ngoma nnene right now, but congratulations Juliana. Katukusabire ebisingawo byonna ogenda kwongera okukwate nga obidiiginga, but kino kiriwo eddakiika ntono nnyo okuva kati wisobodde okukwate nga kibeerawo. Kye tulina okugamba congratulations. Atakumira mpeera kunkumire, bye bye.